kibuga era abayiseeko era n'abayitako abantu ababadde ebugoloobi mu bitundu bya bugoloobi kitintale okuba nga pulezidenti mumulabyeko era twagala okwebaza abasirikale ababadde ku musanvu gw'oku Silver Spring awo ate mmwe mubadde bakabi nnyo n'emisanvu emirala naye waliwo incident ebadde awo ebugoloobi abasirikale ababadde ebugoloobi salute muli bakabi nnyo tewali kintu nakimu kisobola okulemesa enkyukakyuka bwebezze naddala bwe tunekkiririzaamu era byebigambo byenjagala okwogerako leero mu kyawandiikibwa ekyo ekya Joshua chapter 4 yes waliwo ekintu kyetwagala omulembe gwaffe gukiyingiremu lwampaka omulembe gwaffe gubadde gukyagaanye okwekkiririzaamu nti gwegwo nti weeguli mbutonnakowa kussa abantu gwe bw'oba tokitegedde tokomentinga mukwano Juli gwe bw'oba tokitegedde tokomentinga ekyo kyetwateesa wano nti omuntu ekintu bw'oba tokitegedde gwe tokomentinga okireka okitegedde yes kubanga wayinza okubaawo ata omulala akitegedde so mbadde mbagamba nti waliwo ekintu kyenjagala okwogerako olwaleero mu mulembe gwaffe omulembe gwaffe waliwo ebintu byegubadde tegunnaba kukkiriza nti gwabiyingira waliwo bye tubadde tetunnaba kukkiriza nti yeffe abaliwo mu biseera ebifaanana bwe biti waliwo abatannakkiriza nti nno nti ffe bazadde abaakaakati waliwo abalowooza nti tusobola bimu ebirala tetubisobola naye his excellence Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okuprovinga omulembe gwaffe kubanga byonna ebikolebwa mu mulembe byonna byakola bibalibwa ku mulembe gwaffe byonna bye tukola bibalibwa ku mulembe gwe kubanga kyova olaba nti omuntu avaayo n'ayogera n'agamba nti ne bagira ne nga n'obadde nno n'oyogera na bibyo birala ne bakukuutiriza ku ye waliwo ebiseera ebyo muganda wange Navas abadde ayina ensonga za raisinga nga omwana wa Buganda ng'omuzzukulu w'omutaka Matugga muzzukulu wa Maalo eyali omusirikale wa Ssaabasajja Kabaka Ssekabaka Muteesa n'abako ebigambo byayogera ebitagenda bulungi mu Buganda nga bwalaba ng'omuntu naye waliwo ababadde bamukolako post saawo nga ze bakola nga bagamba oyo simanyi muntu wa Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu okitegedde kati toyagala byakola bitukwatako bye tukola bimukwatako kyova olaba nti nno olumu obeerako kyewalikoze n'ogamba wange bajja kugamba nti lwa Bobi Wine naffe ab'NRM ffenna batutwalira omwo kati nze ndi NRM mu byobufuzi mwena mukimanyi naye beera naffe byetukola olw'okuba age bracket yeeyo era bakukuutiriza bakuvuga bakuzze eno kubanga bw'obaako ebintu by'oyogera nga bifaanagana byalwanirira oba ebiri mu layini gyalwanirira kati oba oli mu NRM oba oli mwani bakugjeyo ne bamukukuba ne bagamba oyo wa Kyagulanyi okitegedde so kati pulezidenti alina ebintu byali mu kukola ng'oyagala tuyagala bitukwata naffe tulina bye tukola ng'oyagala tayagala bimukwata kyova olaba era alina ebibuuzo bingi wali abadde akyanga tannaba kuyingira buyekera nga tannayingira nsiko abadde akyala mu ma-TV ne mu ma-radio ng'era nga bye bamubuuza yagenze kuyogera ku nsonga ndala nga pulezidenti amubuuza kakati abaana ab'oku mikutu bano abaana bayimirira ebweru bano abaana nga befudde ekira bano abaana babo abagamba bannange abaana bange batya nti abaana beboogera so kakati okitegeeza mulembe nga bw'oli omulembe gwa Moses omulembe gwa Dawudi omulembe gwa Joshua omulembe gwa Yesu omulembe gwa buli mulembe gubeerako omuntu agukulembera so era guno omulembe gutambulira n'ogugenda wala gugenze mu magye abantu bali mu magye nga bassa kimu n'enkyukakyuka kati bwe njogedde wano nga neebaza ababadde ku misanvu ne balaba pulezidenti ne baskipingawo waliwo wano agambye
bayibuli yatugambye mu kitabo kya Joshua essula 4 nti eggwanga lyonna bwe lyamala okuyita mu Yorudaani abo ab'amagye bateeka okuyita mu Yorudaani ffe tunaafa ife Museveni atuttira eno nga Beeri tabakwatako ffenna tutirimbudde abasuubuzi abatirimbudde abaana abato abatirimbudde baani abatirimbudde akozesa abo eb'emmundu oba abatirimbule si batuma okujja okututirimbula obadde kiggwe naawe eggwanga ffenna tulina okuyita mu Yorudaani eggwanga ffenna Joshua chapter 4 eggwanga lyonna bwe lyamala okuyita mu Yorudaani ab'amagye bateeka okuyita mu Yorudaani batya generational battle olwaleero abayiseeko nga yeevuga ku pikipiki nga ye yennyini yeevuga amaaso gabali ku gundi gabali mu takisi gabali mu mmotoka ku buutu ne bakebera buutu simanyi ne bakebera emipiira ne bagamba dda livansi simanyi ne bakola abayiseeko nga yeevuga abayiseeko nga yeevuga element tulina ndabirwamu element kasefuliya kuliko galubindi zokka ne galubindi tiziinaamu glasses kuliko fulemu zokka bwe ziti n'abayitako ate pasito byogedde igwendeka mbyogedde kuba nzikiriziddwe byogera n'abayitako nga yeevuga era bamubonzeeko n'ayitawo bali kuba mmotoka tebatambula tebakola ki kati wuliriza omuswalo nno oguliwo anti bo tebalina mpoma nze nnina mpoma omuswalo oguliwo guguno babadde bafunye intelligence nti ajja kutambula leero kyebavudde bagira amakubo ago gonna kati bakifudde akawungeezi ka leero bwe kiganye bakifudde bagambye bwe bati bagenda kuleeta briefing bagambe eggwanga lyayingiddemu obutujju teekawo abiri eggwanga lyayingiddemu obutujju zezo road blocks mbunne nnyingi ennyo zeziri ku makubo mbu waliwo abatujju be banoonya bannange Kyagulanyi Ssentamu oli musajja nnyo kati omuswalo gwonna ogubakutte bagukyusiza bagambye bagenda gamba nti mu ggwanga mulimu obutujju obuyitirivu ennyo era bali mu kunoonya abatujju abatagambikako mu nsi wano be basuubira okuba era ekyo kye baagala okuyitiramu bakifuule Museveni kyayagala okuyitiramu kaakati ebyo kati abifudde bimuwe legitimacy okulaga mbu alina embuna ebintu byanoonya abiyitiremu okuba zibbomu ziri ze mbagambye eza disitulikiti 9 ayina kyayagala okukola American Embassy ayina kyayagala okukola mu Kampala American Embassy agambe embuno bya butujju bya Iran mbu waliwo mbuno obubinja simanyi mbuno obunoonya America ensi zina embassy za America mbu mbuno obubinja bwe bukubye embassy ye Kampala alimba oli oluvudde ati gundi ebugolobi avuza dda ku American Embassy naye bannembe tugenda kunyumirwa luno olutala ate mmwe ffe abali eno lwa Iran tetunyumirwa kuba muba mulyawo ng'ekintu kibagwamu bugwi temumanyi gye kivudde temumanyi na bwe bakiyita kibwatuka kyonna kiringa musisi ebitanda ogenuka abadde katanda akawaggulu ng'ate oli ku kawansi ebyo tebinyuma ebinyuma bigenda kuba Uganda ebinyuma bigenda kuba Uganda bino ebyawano tebitunyumira tomanyidde lwekijja tomanyi bakifubutukawa naye ebye Uganda byobeera obiraba live bwoti abayiseko ku musanvu guli ogwa wali ku gundi ku Silver Spring era Museveni kwata abasajja bonna babadde ku Silver Spring awo Museveni bye wakola banno nze gadde olwaleero kati waliwo mamembeni lwakubira simunangana nga leba nangu omwana akoze bwati nensirika nga nze kansirike ebintu byokola banno bateekwa bikukola senga mbadde ye waka waliwo ebintu ebeni byakola nenzikiriza nti ekyo kyo kirabika kunsasula bbanja naye kirungi nze alisasudde siriiyo gwe alisasula wuulire eri mulala nze siriiyo era mugamba bugambe namugamba oyo mwana muleke so kyewakola banno bagenda kikukola oba oyagala oba toyagala wafunyisa gavumenti z'abannembuto n'ozizaalamu abaana firiza hiti
ebyo byogamba musimanyi mbonkwasiza abasirikale simanyi musimanyi mbono nzitisiza abasirikale bo tebalina bebase omusirikale nyama ya lisasi omuntu agenda mmaje okimanyi nti no munnamagye tabeera insuwadi abeera kimanyi sawa yona agenda kufiirira ggwanga bwebaba nga basalawo kusiriwala bagire bafiirire eggwanga batudde butuufu omusajja ali awo abonyabonya abantu baabwe abonyabonya baganda baabwe banyaabwe bakaaba mbuno biki batuyambye eki abalina bye batuyambye balina bye bakola abo bo beebereramu mwe bali nkukakasa tewaliwo musirikale ali mu revolution ene yenkyukakyuka agenda gifiira muteekawo abiri tewali musirikale ali mu revolution ey'omulundi guno agenda gifiira mu bakulimba kubanga buli wabaawo ekintu kyonna ekitambula nga kidda gyali kasitagira bwati ngoyo abulawo tebaddamu mulaba tebamanyi na gye balaga bonna bagenda ofiira mu kabenje kabyayo kyabasiru abasalawo okukolera Museveni kabanyatule abanyatule kyogamba le gundi leero tabayiseeko intelligence gye babadde bafunye entuufu naye ekiri ate Kyagulanyi akulira intelligence mu gavumenti ya Museveni naye mmwe ate ekisinga nze n'okunewuunyisa abali e Uganda banyumirwa luno olutalo lweno ate ffe abali eno olutubbo waffe twagala luli oluli e Uganda olutalo olunyuma luli Uganda bino ebyano bijja buzito manyi gye bivudde mulabira mu bbanga okugjako ekiro kino obiraba mu bbanga bibanga kibonoomu kino kiva eno kino kiva eno gulakanga bitomeregana nga byonna bisaanawo nga gundi fireworks ebyo tebinyuma ebinyumba obeera bwoti n'olengera omuntu ku gundi naye president tugenda kukuwa omudaali kati nno bakyusizza bagambye mbu nno bagenda kugamba mbu waliwo obutujju obwayingidde mu ggwanga olwo bawakana ne tweet ya pulezidenti yakola tweet egi n'asirika ne balyoka babonaabona nayo naye abasirikale bali munda abasirikale abali munda bobo tebamala kukwata ku magye baamini bamala kukwata ku magye abamagye bwe banaabeera nga tewakyali ali shuwa ndabyeko leero gundi abakyala bannabyabufuzi muzeeyi twakunoonyeza akalulu naye kati olweyo sinikali nnyo kakati abantu batuladdemu a few moments later ffe twanoonya akalulu naye lwaki otukaabya amaziga eggwanga lyonna lyamala kuyita mu Yorodani lyonna NRM bwe netandika okutya a few moments later UPDF netya a few moments later omukazi agaye Museveni olweyo sinikali nnyo twakugira wano oli wano sinikali nnyo NRM yennyini kati eggwanga lyonna lirina kumala kuyita mu Yorodani bwe linamala okuyita mu Yorodani wepaba nga mumanya kasita osomoka Yorodani kitegeeza eri emitala weeri ebisigadde byonna byakuggwa kubanga Yorodani addawo n'akuggalirayo oba tokyalinawo dda no way out ogenda bugenzi mu maaso olina bawangula otwale ensi eyo okitegedde Katonda alina ebintu byawakola gwe biveeko bwe yali abajja Misiri ng'abasomosa Misiri abatwala mu ddungu yabayisa ku nnyanja naggalawo akabonero akalaga nti wano temukyadda mabega tewali nnyanja gye baggulawo mu mulundi gwakubiri nedda bonna bwe bayita mu nnyanja emyufu wepaba n'alookinga n'ateekako ekufulu wepaba era be yakwatira wakati baali bagundi ba Misiri aba Faraawo oluggi lwanyiga Faraawo muganda wange gwe wali onyigiddwako oluggi lwanyiga Faraawo mu nnyanja emyufu paka lwe lwamwabya nga bali bo bayiseewo omulembe gwa Yoswa nga gwakakikwata bwe guti n'aguyisa mu Yorodani naggalawo ekitegeeza nti kyonna kyokola kikole n'amaanyi genda mu maaso emabega teriiyo no retreat no surrender filimu eyo abalabi filimu mwagirabako teri kuwanika teri kudda mabega kugenda mu maaso kati ababa UPDF bemusaasirasaasira basayininga ddabo basayininga kufa bagende batufiire kyovu olaba omusajja bano abasajja abakuuma president aba electoral commission bewaddeyo oba bafa bafe kubanga ekyo kye basayininga destination y'obufumbo kuzaala
destination y'amagye yeeyo era ekyo kyo bakitubuulira kale mbalamusiza nnyo muyana mukama waffe Yesu ebisigadde tujja byogera mu gundi ezinaddako enkya naye nga kyekyo lumazi nziwulira president bamukute nkugambye babadde bategese babadde bakimanyi leero bamukwata naye nze kyemutiiridde kiri ekikutambula Claude Brooks zonna ezibaddeyo ate kyemumutiriddeko kutambula kate wenzikiriza nti yoyo gwe tulinda kwe kutambula emisanvu gyonna n'agiyitako ogubadde gumututte gubadde gwa Silver Spring ogwo gubadde gumututte kubanga wembaleetera obutambi gwo gubadde gumukoze gumumaze naye munnange Katonda bw'atyo bw'akoze ani yayogera Elizabeth mama wa Yokaana Elizabeth bw'amala ofuna olubuto kwegya emyaka emikadde yagamba wowe maama kanziruke ngende neekweke bw'ati Katonda bwankoze abantu abanandaba bagenda kugamba batya kugina emyaka nze nankunkumusa ate nnyina olubuto wowe maama nnyabo Katonda wange Katonda bw'ati bwankoze n'adduka n'agenda yeekweka mu ssanyu ate nga mulinga omulimu omuswaloswalo ate alinga asanyuse nnyo n'agamba leka ntwale ekyamagero kyange nkikweke malayika n'agenda eri Mother Mary namugamba Mary Elizabeth alina olubuto lwa myezi 6 ate yeekwese genda ebunjako gye yeekwese genda omusanga ebunjako malayika n'akulembera Mary n'amutwala ne beegwa mu kifuba bati gundi abaana ne bawanyisa amaanyi ono kyava mu buzo gwe kiki nga mpulidde ebyekyusa mu lubuto lontindeka munnange Katonda kye yankola omanyi omuntu okwebaza kasobezanga ekiwalata ky'embuzi ekirekerera gundi omutwe ne kikwata amaviivi omuntu omuwe ekintu nagamba wowe maama onnanze eki mwana wange onnanze eki bannaye ogamba mukubya oba kati eriye ekintu ekyekijja nga bakiyita onnanze eki Elizabeth yagamba wowe maama nnyabo Katonda bw'ati bwankoze wano omugezi bannange yeekweka addamu kulabika nga akutte bebi bannange nnyabo gye bali muzeeyi wabbye omwana mu ddwaliro nedda baana bange munnanga nti nakamala okusimulukuka muzeeyi olimba nga tetwakulaba na lubuto eriyo ekyamagero nga tusa kikweka wabula bannange ani agenda otusabira olwaleero onteereko kuno message nsobole okumanya amangu agenda otusabira nga byebyo ebiri sayidi eyo nno abalowooza nti oba omuyigo gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gwaggwa ssaawa yonna abasajja bakyamwesunga era bawulira nga bamwagala bagamba nti bwe bamukwatirako kajja kumujjuutuka kubanga engeri gy'abazinyisizaamu olugugi alabisizza gavumenti ng'etaliiwo. Kino kirowoozesa bannayuganda nti oba Uganda tetulina intelligence abakulembera eggwanga tebalina intelligence okubeera omuntu nga muntu wa bulijjo ne yeekweka ku gavumenti akutte kati myezi 2 beddu nga gavumenti nayo yakkiriza nti ekyamazima tetumanyi watuufu wa waali wabula munda bamunoonya mu mawulire ne bakulaga nti tetulina kye tumwagaza so nga ate bo beewera nti we tumukwatirako kajja kumujjuutuka. Olunaku lw'eggulo babadde bapanze omupango gwabwe okuva oluvannyuma lw'okutemezebwako nti agenda kutambula abeeko emirimu gy'agenda okukola ebugoloobi. Ne bateeka emisanvu ku buli luguudo nga bagamba nti ayinza okuba ava Mityana ng'agenda bugoloobi. Oba onooba oli awo anaafubuutukira wa oba wa wabula buli w'ayina okuyita tujja mufuna. Era baakoze ogwabwe ne bateega. Naye kyewuunyisiza nti Kyagulanyi gy'atalina okugenda yatuuseeyo. Wabula tebaamulabyeko nga babadde baaza buli mmotoka oba ttipa oba mmotoka za buyonjo oba takisi nga bagamba nti we tunaamukwatira. Ekyabajja enviiri ku mutwe kwe kulaba obutambi nga badde bugoloobi so nga ate obutambi babufuna amaze kuvaawo. Tuddayo emabega nga Kyagulanyi Ssentamu yakava mu kalulu kano ke twamalirizza. Yabagamba nti abadde anoonya akalulu nga Kyagulanyi Ssentamu Robert era abadde anoonya okubeera omukulembeze w'eggwanga. N'agamba nti ne kati waatuuse okulonda kwe kuwedde kaasooke yeeyazikeko ku byambalo bya Bobi Wine omwana wa ghetto. Kaabazuuzumbyemu katono
abalage nti ate tebalina kye bali, bulijjo balimba bulimbi ggwanga. N'essaawa eno kyali mu kukola. Kubanga omuntu yandyebuuzizza nti Bobi Wine asobola kwekwekawa gavumenti n'etamumanya. So nga ate bazze batugamba nti wano e Uganda tosobola kukola kikyamu, gavumenti tesobola kukwetaaga n'ogibula. Kaakati ye abakakasizza nti ne bwe mba njagala nsobola okubeera mu Uganda ebbanga lya mwaka mulamba nga ntambula bwe njagala wonna ntuukawo, naye nga tebasobola kundabako. Abaawuliddeko ku interview gye yakoze yabagambye nti nze okuvaayo nja kuvaayo, naye nga neeyagalidde. Sigenda kuvaayo ku buwaze nti kubanga gavumenti ennoonya. Era n'agamba nti abeetolodde amaka ge bakikola mu bukyamu, era bw'ayagalira okuvaayo okudda mu maka ge mujja kumulaba ng'ali mu maka ge kubanga yageezimbira nga gavumenti temuteeredde kuwadde nnusu 1,000. Kale nno bw'ati bw'ayongedde okulabisa gavumenti ng'abatategeera nga batalina bukuumi bumala